okusikiza obuvunanyizibwa bwe tulina. Obuvunanyizibwa obwo butandika nga tukwataganye ng'abooluganda. Njagala nange okitaanya mukulu wange Nyanzi kyayogedde nti abaana ba wano tukozesebwa nnyo okulemesa enkyukakyuka yaffe. Abaana ba wano tukozesebwa nnyo okunafuya bannaffe. Abaana ba wano tukozesebwa nnyo okwenafuya. Kiri very important buli omu akijjukize mwene tuleme kijjukiranga nga tuziika bannaffe wabula tukikozesa ekitubenefiting. Njagala okubibaza okuteekateeka enteeka zino zonna muganda waffe Kato wumula mirembe Mukama akusaasire byonna ebyakusobako ffenaffe tulina buzibu era tujja kusigala nga tukwatagana ne famire abaana abamu olwedde bakyali baffe tujja tambula tutambuze obulamu tucreating memories ennungi simbi tuzimbe entindo tuleme kuzimba bisenge tubeere bimu ng'abaana bannambi Mukama abampera omukisa mwe bali Don't be silly. I'll just stop you from being silly. Don't be silly. Nene Katobo yanyiga ngagamba nemwe mukola ebintu ebyekisirusiru mbwamweza nube bitanga empoza nube y'amaanyi go. Kato ogamba nti ave mu comfort ya radio ajje mu drama wa ebyobufuzi wali kwefiisa kubanga just like my president ogamba nti comfort ya ati givuddemu ngenze mu katubagiro k'ebyobufuzi kwefiisa na kwewaayo fene waffe kuliibwa kwe kuliyo ne bwokola ekirungi ng'okikoze bulungi olabibwa bubi ne bwokola ekyobwenkanya osobole okutwala mu maaso common good waliwo abagaana okutegeera deliberately era Katonda mubuuza bino wabijja mu kukola ki